Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo omwami wambuuzizza ekibuuzo, oba oli mwami oba oli mukyala, olw'ensonga kankogere erinnya kuba kiwabuuzizza si kibi, bakuyita Hibula. Wambuuzizza ekibuuzo ku bimuli by'omusambya, kye wambuuziza n'ombuuza nti ebimuli bino n'ebirondeddwa wansi nsobola obikozesa ku nsonga y'okunaaba. Ebimuli ebibeera bigudde wansi obeera osobola obikozesa bulungi singa obeera ogenda bigatta mu ddagala eryo ery'okunaaba. Osobola obigatta mu ddagala ery'emikisa oba eritangaaza emikisa gyo. Birungi nnyo ebimuli by'omusambya. Vidiyo nagibateerayo gy'eri. Kyandibadde kikulu nnyo ebimuli bino n'obironda ku budde obw'okumakya, ate n'olonda n'otunuulira ebyo ebipya ebibeera byakagwa. Kijja kuba kirungi nnyo kuba ebimuli bino ku nsonga ey'okunaaba olina ddinaabira mu ddagala ly'emikisa. Kati ojja kugamba nti obironde ku ssaawa nga tugeze 7 oba kawungeezi, ojja kusanga ng'ebimuli ebyo babifukidde oba ng'embwa zibifukidde oba zibyonoonyeeko obubi. N'olwekyo kikulu nnyo fuba okulaba ng'obironda ku budde obw'okumakya, olonde ebyo ebibeera byakagwa. Essaawa nga 12:30, ssaawa 1, ssaawa 2 kijja kubeera ddala kirungi nnyo kuba ekyamazima omusambya guwanvuwa nnyo nga gugenda waggulu. Oyinza okulemererwa okuggyayo ebimuli ebyo olw'ensonga nti guwanvuwa nnyo. Kati n'olwekyo osobola okukozesa bino ebibeera bigudde. Ekikulu kya byonna olina kumanya nti bironde budde ki. Fuba okulaba ng'obironda ku budde obw'okumakya, olonde ebyo ebibeera byakagwa. Oba osobola okulaba ng'ekyamazima embuyaga nnyingi oba nkuba eva kutonnya, bitera okugwa ku budde obwo obw'enkuba oba nga kibuyaga mungi. Era osobola okugendayo n'olondayo ebimuli nga biibyo n'obikozesa ky'oyagala obikozesa, naddala ku nsonga eyo y'okubinaaba. Bwe kityo bwe kiri. Nsuubira ky'ekyo kibuuzo ky'obadde obuuza. Wabuuliza ku YouTube, just wakomentize bukomenti, nzi njagadde nkikuddiremu wano n'abalala bakitegeere. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.